confrontation eno President Paul Kagame gyayogirako etegeeza ki naye nga kyolina okutegeera nti obunkenke bukyali bw'amaanyi. President Museveni n'abakulembeze abalala ababadde mu nsisinkano eno balowooza nti president w'eggwanga erya Congo Tshisekedi maybe ke kaseera okubeera ng'ayogerezeganya n'aba M23 oboolyawo n'abo bonna abagezaako okubeera nga bawakanya ebigenda mu maaso sayidi etukyalondoola byonna ejja kubeera nga obifuna butereevu nnyo. Wano munda mu ggwanga muwulira ag'ennaku nti ekirwadde kya Ebola kyaddaaki kyazzeemu ne kikakasibwa wano mu ggwanga. Omuwandiisi w'enkalakkalira ya minisitule ey'ebyobulamu Dr. Diana Twine yavuddeyo n'akakasa nti keesi endala eya Ebola nate yazuuliddwa era n'ekakasibwa mu Uganda. So ekyo nakyo ndowooza it calls for vigilance okubeera beegendereza okubeera nga twewala ekirwadde ekyo okukosa abannansi abawerako. But week generally emboozi esinza okubeera ng'esaanikira discussion ne debate era naffe gyetugenda okubeera nga tutunulako olunaku olwaleero y'ensala eya kooti ensukkulumu oba Supreme Court mu musango guli ogwatone General we yaddukira mu kooti eno nga wakanya ebyasalibwawo kooti ya ssemateeka Constitutional Court ekyokubeera nga abantu ababulijjo ba civilian bawozesebwa mu kooti zino ez'amagye. Kooti yakawangamudde yagambye nti kiri unconstitutional, tekiri mu mateeka okubeera nga ba civilian batwalibwa eyo, era neragira emisango gyonna ekyagenda mu maaso okubeera nga gijjibwayo giteekebwe mu civil courts oba mu kooti eza bulijjo. Ekibuuzo ekikulu kiri nti state enaagondera ekiragiro kino oba ensala ya kooti nga bwe twagirabye. Ajjukira nti prior ku nsala eno omwogezi w'eggye lya Uganda acting major general muganda wange Felix Kulayigye yabonaga nti bonga eggye beetegefu okugondera kooti kyenaaba esazeewo. Kakati kooti yasazeewo. Will they honor this decision? Fe tujja kuba tubateekako amaaso tubeere nga tulaba. Naye nga ye president w'eggwanga General Yoweri Museveni yavuddeyo dda alaga nti eno yabadde nsala mbi. Yaga nti nsala mbi era n'akinoganya nti abalamuzi si be bafuga eggwanga. Naye naga nti civilian omuntu wa bulijjo lwaki wali badde ogenda okunoonya emmundu n'ebyokulwanyisa ebirala monopoly ya UPDF ate bwe kituuka kukyajingira mu kooti ez'amagye n'oyomba ege nti eno nsala mbi ddala. Simanyi bendi nabo balowooza ki ku bino byonna tugenda okubeera nga tuyita olunaku olwaleero. Mu studios anegaddwako dda Muna Igo Honorable Mubarak Munyagwa yali mubaka wa Kawempe South. Butukwaniriza neyanziza muganda wange Kungu abatulaba mbalamusizza muganda wange Kungu Katonda yeebale kukuuma ne bannange bano naddala omusomesa wange Kanso Sibambi omu ku babaka ab'ensonga be tulina. Muganda wange Kungu nzikiriza mukadde kano nsaasire Dr. Kizza Besigye wadde gwe mutwe gwe tugendako. Kino kirala kiri special nti Dr. Kizza Besigye officially yeebase weekend eruzira ngeri emenya amateeka nga kiri official nti kati tekyaliyo na kiragiro kimukuumirayo. Omamanya ebyamutuukako obutaba na mmere okubanga bamukyalira babapima bupimi ku Sande teyasabye takkiriza okusaba n'abalala naye nga ebyo byonna yabiiseemu mu weekend officially weekend yonna n'agimala mu kubonaabona okwo nga tewaliyo kiragiro kyonna kiri mu mateeka kimukiipingira mu kkomera. N'abasibe abalala bonna abasindikibwayo disciplinary committee ya UPDF mbasaasira kuba nti kakati officially mwamaze ennaku zino 2 mu buduukulu nga teri kiragiro kiri mu mateeka kibakuumirayo. Okay, good. Herbert Anderson Burora yali mbaka wa president tukwaniriza. Yanza Kungu n'abatulaba bonna ne bannanakawa West mwenna abatulaba bafunye mu ngeri y'enjawulo ate kati abatulaba bo nga tewa commentinze anti bitundu bingi bw'olondobayo nakawa West ate muto gy'amanyi
eketonyere ewaffe. Abafunye ebizibu ebitali bimu, abafunye nammwe essanyu eno wiiki officially 2025 etwaniriza olw'ensonga nti eno tuli mu back to school. Abazadde tubakubiriza teeka omwana mu ssomero ly'osobola. Tulina evidence emala nti okuyita ennyo si emeasure ya success. Nti abalinapo abasinza ofuna points ennungi be basinga okubeera successful. So toyiga points ng'osasula omusimbi omuyitirivu olw'okuba nabo bayiza okwetunda n'okweranga n'okubalaga nti be basinga era be balina ekisumuluzo. Ekisumuluzo ekyo akirina Mukama Katonda. Twala omwana mu ssomero ly'osomola, teweewola ssente, totunda ttaka, tojjaawo bibyo, buno otwala mwana mu ssomero mu ssente z'otayina z'otakola. Nkoyenza Bwana Burora, nina munnamateeka Ninsiima Gakibayo eno ndoze made an appearance y'okusheeno sebo tukwaniriza munnamateeka ate kaada w'ekibiina kya NRM. So mbuliza kuba tulaba. Neyanza nnyo muganda wange Adamu Kungu. Nzikiriza nsooka okubuuza ku bendi nabo mu studio Honorable Mubaraka Munyagwa Mubati gwa Bata. Mugati. Mugati gwa Bata. Twakimumanyako nnyo e Kawempe. Nesimanyi oba akyali mugati gwa Bata. Sasise nnyo okulaba muganda wange Burora Anderson, senior wange Honorable ovudde Mawokota Yusufu Nsibambi ne Honorable Namuga Goreti akiikirira abantu b'e Mawogora n'abatulaba mwena abeekuumidde ku NBS akawungeezi ka leero mbabuuzaako abafunye ebirungi basanyukirako nnyo n'okubayozaayoza olw'ebyo ebirungi bye mufunye ate n'okubeebalizaako Mukama Katonda nti muyogeeyogeeyo gye muli. Abafunye ebizibu n'okusomoozebwa okw'enjawulo nammwe mbasaasirako nnyo, omuli okufiirwa, omuli abalwaziza n'ebizibu ebitali bimu. Kkiriza nsaasireko Honorable Dr. Kiwanda Suubi Godfrey. Ate munnammwe wano atera okuggyawoko nnyo ku nsonga ezimu. Yafiiriddwa maama we era twamuziise emitiyana, njagala okukulisaayo abo bonna abamuwerekedde n'abalala bonna abayita mu kusoomozebwa. Mbaagaliza puroguramu enungi. Well, Honorable Yusuf Nsibambi, munnamateeka akiikira abantu ba Bukoto South. Sebo tukwaniriza. Mawokota South. Yes. Muganda wange Kungu, abakulu bonna be tulina b'omu studio n'abatulaba eyo mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda. Tweyanza programu eno bwe tujja nteekako etofooli ekiriko nti muto wange mutabani wange nze badde manyi nti be batununudde be baradiko bba kati ate ogenze n'omuwayiriza nti kaada w'NRM kati muyise kaada nenkulaba nga offense kaada kubanga ono waradiko bba kati oba omwambaza uniform be batununudde mu mulamwa guno oguliwo mu ggwanga ne maama wange mulamusiza mu Namawogola katulabe ekinaddirira lwakubalega ti ye kanso akikakasa si kaada wa NRM oba kakaso Ninsiima toli nkuwayiriza sebo ndi kaada ndowooza siniya oba badde takimanyi kati kakimunnyonnyole. Okay, tujja kudda ewa kanso Ninsiima. Honorable Goreti Namuga muna Igo omukyala ekali ku programu eno akiikira abantu ba Mawogola South, tukwaniriza ava mu kibiina kya NUP. Kansuwenti teyekwese bwekwese. Mulindu ali ku mirimu emitongole egy'ekibiina kye kya NRM. Kansuubire nti teyekwese kubanga bigira emiramu egiri controversial bamulindwa bekweka ate weekend yawo Honorable Munyagwa ne Honorable Nsibambi Mulindwa alina ebyo yakoze. Mwalabye omusirikale yabadde yeebuuza ku yero buuku abaga nti mukwata mutya yero buuku ne mugiteeka wane walina okutula electoral commission mugijeewo mugiteeke walaaba electoral commission bakolere wano kati ensonga ezo era mbadde njagala era aziddemu naye tujja mufuna.
abatulaba mbabuuzaako mwasiibye mutya ab'emawogole enkuba etonnya entandika gy'otandisemu sigitegedde yeeyo gwaffe gwakubanja yeeyo bwentyo bwentandise naye muzze abaana ku masomero tuteeseganye ne bannannyini masomero ekyamazima embeera si ya mulembe embeera mbi January tatuyisiza bulungi naye tuwuliziganye totuuza mwana waka dda ku ssomero abasomesa oba nnyonnyole edi tikyamunnyonnyole naye ate nsaba tuwuliziganye kana akaseera twatuusa Adamu kakuwuliziganya nnyo nga gavumenti enyaga bannansi tulina okumanya nti eno trickle down effect zino z'owulira sente zino domestic arrears trillion zikati 15 bwanansi bambi gwe tosuubira nti bangi abakolera gavumenti emirimu nga si basasule so ako nno kadda wansi mu bannansi trillion 15 ozimanyi nga bannansi bewoze sente mu mabanka ne bawa government services netabasasula so bannange mumanye nti kuno okubonaabona ebimu bino bibonezo byetufuna ku gavumenti okunyaga bannansi. Okay. Good. Honorable Munyagwa, leero njagala kutandika naawe. Court ensukkulumu yasazeewo. Yes, sir. What do you make of this ruling? First, did you expect it oba? Ekisookera ddala nsooka okuyozaayoza abalamuzi ba kooti enkulu okweyambula ekikoligo exonerating themselves ne balaga nti okunyigiriza abantu okuli mu Uganda efuga bbi enfuga etagoberera amateeka abo nga kooti they are not party. Kino kyaba exonerated? Yes, they are exonerated. Kubanga balaze independent. Bulijjo tuwulira banno bwe muli nabo ku oluvuganya government ngamuga nti kooti za Uganda zijjudde bakaada ba NRM. Ngambye kooti enkulu zijjudde abantu abawagira regime, abawagira obukulembeze obuliko. Constitutional, rather Supreme Court spoke otherwise. Yejereza okweje to exonerate yourself. Neera yatulaze nti affe tetuli mu nsawo za nakyemalira neera byakola ebimenya amateeka ffe tetuli naye mbayozaayoza n'okuyozaayoza petitioner waffe Honorable Kabaziguruka Michael okulemera ku musango ogwo n'atagulyamu nsimbi ekyekibula mu ba players baffe abamu okulemera ku kintu nga takifunamu director awo naye nga kiriyamba abalala kubanga nkakasa ne balooya bayise mu bintu bingi ojjukira omusango gwali gwatuulirwa paka lwe gwavuddeyo kubanga Attorney General ne government twabawangula bawangula mu kooti ya ssemateeka ku nsonga eyo na Attorney General n'ajulira ng'alowooza kijja kufiira eyo Honorable Kabaziguruka n'aguprosecuting paka lwe yagumaze ekyo muyozaayoza n'okwongera okusaasira muganda wange Freeman General okumuzanyisa ng'omusezi ku stage kubanga abadde ajja awabulwa nga tawulira nga bamuwabula nti eno gy'oli mu sikooti. General Freeman ye ssentebe wa disciplinary committee ya UPDF tewali okibayita general court marshal bakugambye simanyi what is your problem nawe oyagala kwakanya kooti nga bamugamba nti eno si kooti naye nga yayongera kuwalaza mpaka eno si kooti nze ndi kooti omutampita kooti n'okwata n'omuntu muna Uganda Council Aaron Kiza n'omusindika mukomera mbu anyoomye kooti naye nga bamugamba eno si kooti muganda wange naye musaasira kubanga gavumenti gyaweereza bweri mukulu kungu President Museveni omanyi bagamba sijja kukozesa olugero luno luyinza okuvoola president but waliwo ekisolo kyebagamba nti gyekikoma okulinnya ennyo gyekikoma okweyanika. President Museveni awalampye nnyo agenda kweyanika nnyo yatta abantu eruweero emitwalo n'emitwalo ne banne nga bagamba baleeta nfuga y'amateeka nfuga ya demokrasiya naye kinewuunyisa bakansosi bambi abo baali batusomesa emakerere batugamba ekimu kabonero akalaga nti mu ggwanga eryo mulimu enfuga y'amateeka mulina okubeera mu kye tuyita okuwa ekitiibwa the doctrine of separation of powers. Amasiga ga gavumenti galina okwewa ebitiibwa. Amasiga agoli esiga eddamuzi esiga erikola amateeka ono gyagala okulaga ne bannamuga gye bali nesiga eryo ekulembeze nga bwogamba executive. Supreme Court ye kooti esingayo wano omulimo gwayo kooti nga kooti judiciary ekitongole kiramuzi kutaawulula nkayana
yes enkayana ziyinza okuba wakati w'abantu n'abantu oba wakati bw'abantu ne gavumenti oba wakati w'ebitongole n'ebitongole etc. Kakati olwaleero Supreme Court bwevaayo neewa ensala President Museveni gy'amanyi bulungi ne Attorney General gy'amanyi tebayinza na kugijulirako toliyo kooti ndala gy'ojja kujulira okujjako okukolima obukolimi gwe n'omukwata ne mutandika okutyobola kooti esingayo President Museveni n'ovaayo n'oyisa mu nsala olugaayo newavaayo Kano waliwo Kano gwe nawulidde mwogezi wa CDF omuyambi wa CDF Kano Chris Magezi naga fenga UPDF oh my god waliwo ebintu ebyewuunyisa baddayi fenga UPDF Kano nga yagamba fenga UPDF kiba kimalamu amaanyi ensala eno etegeeza ki ensala it's a landmark decision one yabadde clear ate yabadde clarity abalamuzi gye baekiziyodinze mu nsala yaabwe teyeta n'omwana wa Nassala agitaputa teyetako na bano balooya kutuula nti akutaputire bakulaze bakusoose ne bakulaga nti eri court teyina jurisdiction over civilians kyetwakyalali kugamba ono Dr. Besigye is a civilian Haji Obedi is a civilian tebayinaako jurisdiction n'abawagizi ba NUP bebayina these are civilians tebayinaako jurisdiction ne bagenda mu maaso nakikugamba wano kungu nti kaaba musirikale waliwo kye tuyita the rules of natural justice emu ku yo ye fair hearing fair hearing it entails a lot of ingredients kabe musirikale ayina eddembe lya fair eddembe ly'okuwulirwa limuweebwa ssemateeka sikuyi muntu kutuula butuuzi awo n'agamba weya nani wali Somalia wakola kino alero nani kalabba mumuyisaawo si bwe biba ne waba musirikale eyo kooti ebadde emenya amateeka ensala y'emisango ekyokusatu ne sentencings kansonsimami jamusaa tuyise mu sentencing guidelines ebibonerezo ky'owo omusango kyennyini sentencing guidelines n'okyajinga omuntu okubba akawunga k'amagye n'omusiba emyaka 6 myaka 5 nga tolina naye ngaekireeta ekyo nakikugamba kukwata sergeant ayakava Somalia kopolo ayakava South Sudan ne bakwata yakalwana ne M23 captain ne bamuleeta temwembadde bawulize n'olwekyo CDF abasiimye mujje mukulire kooti ne batuulaawo omu wa senior 4 omulala wa P7 second term omulala wa senior 6 ne batuulaawo fe kooti mutuyite kooti ate n'ogamba balooya ba advocates bana abasajja abayivu bwe bati Uganda appear before those ones kiba kyenyamiza so kyenkulaga nti ebadde tegoberera amateeka terina jurisdiction ku civilians kaba bibasirikale bennyini ebadde tegoberera the rules of natural justice okuwa abantu obwenkanya okuwulirwa mu bwenkanya ekyokusatu nti no expertise kubayita abalamuzi omulamuzi waliwo yatuuse naawe example nze kanjiwa abatulawo mu bwangu n'agamba kiringa nze wadde ndi muyivu kuŋŋamba nti genda emulago tubadde n'omusajja n'omuntu gwe tubadde tutambula naye afunye akabenje sebo justice sebo chief justice tuyamba omulongoose nompa ebyambe kyekiringa okutuma aba General Freeman Mugabe timugende muwozesa abantu kyadde akulaga how feto yadde akulaga obubi obukirimu n'obulabe so tusaba President Museveni njaga nkubuulire kino nga nsembayo nkulaba oli impatient Kano Besigye Kanso Aaron Kiza ne Alhaji Obed Kamulege baadde balina kuteebwa ku Lwokutaano akawungeezi avanyulwa ensala eno omulamuzi nga bamaze okukyatula nti emisango gyonna egiri mu kuwulirwa mu kooti omwo gibeere suspended gijje mu no sooka okome wali kakati bwemamala ogamba proceedings ziri suspended kati ono omuntu gwe wa remandinga basis ki emukeepinga ku remand so yadaino bayande balina kufuluma ku Lwokutaano Kano Besigye ne banne naye okubanga babakuumiddeyo ne weekend eno kyo kyenyini kimenya mateeka kakati ninze ndaye President Museveni let me finish kati nze omanye ebyafaayo tebiggwayo ate NRM teggwa kukola byafaayo kubanga ninze ndaye Kano Besigye civilian ne Haji Obedi civilian bagenda kuba receiving mu disciplinary committee ya UPDF ekyo kanjene pleader ninsema
doctrine ya separation of powers president avaayo atya n'avumirira kooti y'oku ntikko kiyasazeewo to the extent that asobola okugiyita wrong decision. Do you still have the audacity to stand nga aba NRM ate era nga munnamateeka aveeyo nemuga nti Uganda tugitambuliza ku nfuga y'amateeka rule of law? Neyanza nnyo muganda wange Adamu Kungu wamu n'abatulaba. Njagala okwebaza Honorable Mubaraka Munyagwa olwa submission ye lwakuba ye bw'aba akuleetera submission akulaga nnyo nti byonna oba bibi oba birungi takkirizangako nti gavumenti y'NRM erina ekirungi kyeyali ekoze naddala ng'ayogera ku kikwatagana ku Dr. Kizza Besigye kubanga yalabika ndowooza endagaluseeye ejjuddemu nnyo okwagala Dr. Kizza Besigye. Eyo nga nvuddeyo njagala okutuusa okusiima kwange n'okwebaza kooti ensukkulumu olwa okuvaayo n'ensala eno era ebadde eri nnyo ku mitima gy'Abannayuganda. Nyinako oyo badde bankyaza ne baga nti ekandaaliridde era nga amafumu amangi ennyo bagakuba nnyo essiga eddamuzi ne bagakuba nnyo Saabalamuzi. Abamu ku abo abali ku luuyi oluwabula gavumenti ne bagakuba nnyo ne gavumenti. Naye kati njagala okubeebaza olw'ekyo kye baakoze okuvaayo n'ensala eno. Honorable Mubaraka Munyagwa giyise landmark ekyamazima nange nzikanya naye nze nina ebintu nga bisatu Kungu n'abatulaba byenjagala okutangazaamu. Okusookera ddala kyandaze nze oba oliawo nsobola okukiguza atulaba n'akiraba nti kyandaze nti waliwo obwetengereze bw'essiga eddamuzi. Obwetengereze wadde nga mu misango egimu gye tubadde tubeeramu abamu bwe bajja mu makooti n'atafuna kyayagala agamba nti tewali bwetengereze bw'essiga ddamuzi. Ekyo kyakindaze. Ekyokubiri ye doctrine eya separation of powers gy'obadde oyogerako gy'otandise nayo nti amasiga ga gavumenti gano asatu buli siga lyakoze ogwalyo nti kooti naddala kati gye twogerako yo yakoze nnyo okutaputa interpretation ndowooza kwe kutaputa okutaputa amateeka n'okutulaga oba oliawo ebirumira n'embaliga ezibadde mu tteeka liri erya UPDF Act. Ndowooza mu 2005 oba member wa parliament kyayaliyo naye ndowooza Honorable Munyagwa yali tannagendayo. Yali tannagenda yali akyali Kawempe nga y'omu ku bagugubi Kawempe eyo. Kakati ndowooza mu 2005 UPDF Act nekolebwa eyo eyaleetawo kooti eno eya kinnamagye. So waliwo kyosimbyekaawo essira n'ogamba nti separation eriwo gyeyogerako wano nga already akulira essiga erimu ate akaka president bwavaayo naga nti he was sorry to hear of a wrong decision by the Supreme Court. What was expected maybe kyali badde giving respect to what the court had decided as opposed okuvumirira kyekoze. Okusookera ddala ebbaluwa ya president nagyetegereza bulungi erina emiko ng'esatu n'ekitundu. Emiko that's pages gye bayita emiko ng'esatu n'ekitundu era bwe yabadde agiwandiikira bannayuganda n'abazzukulu era mu ebyo byeyogedde mbyetegereza nnyo. Naye president mu bbaluwa ye akuwa
ye kyasuubira ng'omukulembeze gw'eggwanga naddala nze ku lwange bwe ngisoma sirabamu nnyo kuwakanya kusalawo kwa kooti nga nsoma ebbaluwa eyo naye wadde agamba nti bwe yawulidde bwe yakomyewo ng'ava mu presidential tour n'ayogerako ne attorney general sabawolereza wa gavumenti ku ssimu era n'amunyonnyola ku ebyo ebibadde mu ruling eno eyavudde mu kooti ensukulumu era president n'asusuuta nnyo ebibadde bikolebwa kooti eno gye twogerako kubanga yatuyambako mu kumalawo bano ba kalichunas abakaramoja abaali but in this case council bwoga nti wrong decision oba otegeeza ki bwoga nti gwe tolaba kuwakanya nsala eno and yet the president is telling you it was a wrong decision taken by the court. What did it mean to you? Nze kyemmanyi nti kooti bwewa ensala yaayo kiri eri abo abalina okuteekesa mu nkola implementation ey'ensala eyo bo be balina okugiteekesa mu nkola naye kyeŋŋambira nti president kuba president akugambye nti yayogedde ne ssaabawolereza wa gavumenti ate nga ye principal legal advisor wa gavumenti so nze ndowooza nti mu bbaluwa ye bwe tuba tugyekenneenya sirabamu nnyo lukongoolo lwayingiridde sigaddamuzi oba kugamba nti kyawandiise kiyinza obutatwala judgment eno mu maaso naye mpozi nga ye ebimu ku ebyo byeyakonyeeko ebyokuwabula kyensuubira nti bali abalina okuteekesa ebyo mu nkola kooti nga bwe yayogedde kuba kooti bwegamba nti inconsistencies ebirumira emiwaatwa n'ebirala kubanga abatukolera ssemateeka bakinoganya mu nnyingo ey'okubiri akawaayiro ak'okubiri titeeka lyonna kasita libeera nga likontana ne provision yonna eya ssemateeka linaabeera fu bwe fufululufu so nze oba oliawo byebyo byendabyemu kyensembayo nakyo bannayuganda mbadde ndaba nnyo okuva ebbaluwa eno lwe yafuluma president lwe yazze mu public domain nga bagamba nti ayisizaamu olugaayu nze ndowooza nti si kituufu president waffe ono okwawukanako ne bapurezidenti abalala ye yalayira kukuuma ssemateeka n'enkola egobererwa mu bwa ssemateeka kubanga Adamu Kungu kubanga n'abatulaba nti bw'aba alayira President Yoweri Kaguta Museveni bw'otunuulira ennyingo eya ssemateeka eya 1995 ennyingo y'e98 akawaayiro akokunaawo wansi nti nga tannaba kugenda mu office alayira kukuuma ssemateeka. In fact ne bw'otunula mu nteekateeka ey'okuna gye tuyita force schedule alayira kukuuma ssemateeka n'enkola ya ssemateeka. Again, Honorable Great, yogerako eri eggwanga ku nsonga eno simanyi nga mukyasobola okuyimirira mu bannamugabe eddala byabasanyukidde nnyo ensala eno nemuga nti mu Uganda kooti zirina kyekubiira and that also brings in a question nti kooti bwe zisala not in your favor olwo zirina oludda bwe zisala nga Supreme Court bwe yasaze nti awo kooti zeetengeredde. Nensimba nsanyusizza ate namalamu amaanyi kubanga omanyi nze ng'omuntu ndi interested nnyo mu sector ya justice law and order era okuva we natandika okuba deputy chair w'akakiiko ka paaka ate nenjagala nnyo kubanga ofuna nnyo obudde obutunula mu ki auditor general kyakulaga ebirumira ebiri mu sector eyo era ripooti ezisinga ezifulumya sector ekyasinze okuperforminga obubi abantu okulwa mu makomera omusango gwali badde gutwala emyezi 12 civil matters ne zitwala omwaka gumu ku 12 years ezimu ku myaka 2 ku 24 so sector enye zeesoomozebwa naye mwanatu abantu bagenda kutandika okujjamu obwesige mu bantu bwe basuubira nti oba tusomye nnyo Kanso Yusufu tusomye nnyo
batusuubira nti twali badde ba honorable, batusuubira nti reasoning yaffe yali baddemu ak'obuntu, batukwasiza office we are stewards, tuli bakuumi ba office zino. Muntu yenna bwakulabanga office otandika ogiyisaamu olugaayo, ekyamazima kimalamu amaanyi. Ekisooka nze nange nsaba okusiima kooti ensukkulumu nti kyeyasazeewo tekyawukana nnyo ku bannayuganda kyebadde basuubira. Njagala okutegeeza ssemateeka okuleka nti ba Council Yusufu Nsibambi ogamba nti yasoma bwa looya, sebo nange nsobola okutaputa ssemateeka, nsobola okutunula constitution ne ŋŋamba kino ekikolebwa kiri bweru w'amateeka. Era njagala okutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga ebigambo byeyogedde biri bweru w'amateeka. Amasiga asatu, executive, legislature ne judiciary, ebigambo byeyogedde ife nga abamanyi nti omukulembeze w'eggwanga alina obuyinza genda ku article 98 3 ekugamba it shall be the duty of the president to abide by, uphold and safeguard this constitution and the laws of Uganda and promote the welfare of the citizens and protect the territorial integrity of Uganda. Neze kyenkwatamu kyokka okupromotinga ssemateeka eno. Ssemateeka eno tosobola gipromotinga nga oddira amasiga agayina obuweereza obulambuluddwa ssemateeka. Bakugambye ebyasalawo biri constitution netteeka ne bali quotingira. Tosobola kuvaayo n'otandika okugamba yasiimye abalamuzi ababiri, yasiimye Kibiita ne Mujenyi. Baabo babadde balungi nnyo kubanga bapromotinze ebyaffe byenzikiririzaamu. Ekisooka yalaze kyekubiira ng'alinga atulowoozesa, actually yatulaze nti court martial yiye mu statement eyo ye yabadde ku ludda lwa court martial. Omukulembeze w'eggwanga yabadde ayina kuba impasho kubanga bino byonna bataputa ffe tuba tumukwasa tools nti mukulu bino byebatapuse bikuyambeko okulamula eggwanga n'odditambuza. Naye bw'otandika otubuulira nzi waliwo ebyasinza okunnuma mbu the Attorney General the AG gave me a phone call n'agamba some positive movement among the foreign oriented judges. Who is a foreign oriented judge? Who is a foreign oriented judge? Kuno kujoga buno bujozi mubana munyagwa. Buno bujozi, who is a foreign oriented judge? Naye tumugambye is a foreign oriented leader. So kuno kuyisa abalamuzi baffe bayisa amulugwa. Yeso nga ekyo abalamuzi bawanganguka. Oli olumala okusabula omusange eggwanga n'alidduka. Niye bano tubasaba temuwanganguka musigalo. This is our country. Yeah. So bino ebigambo ebyayogeddwa obigatta bibiri. Tweet ya Jeno Muhoozi ne tweet ya taatawe. Ezo tweet zisobola eggwanga zityobola ssemateeka. Nsaba okutegeeza abatuwuliriza bonna nga tonnanka atinga short. This is our country. Yes. Kitukakatako ono ssemateeka etteeka liriwo okulamula ffenna. Omukulembeze w'eggwanga okubanga kati afunawo ka immunity okuba nti ye tavunaanwa mpaka ng'avudde mu buyinza tekimuwa lukusa kubanga asobola okutuyisa ffe abavunaanwa amateeka nga bw'ayagala. So toyinza kuddira Supreme Court newabanga waliwo ye byalabyo bitamutambulidde bulungi. Eno statement wouldn't have come from a person called a leader, a fountain of honor nga ayogera ebigambo ebifaananako bwe biti kati abantu bakole kyeno wansi. So bino ebigambo ebyayogeddwa era singa zisangiddwa ensi entuufu ono tubadde tumuforcinga okuresigninga. Uliriza kyekugamba tubadde tumuforcinga okuresigninga. Yes, but tuwulize ku bigambo bya President Honorable Namuga. Biwulirize. President yakugambye mu kiwandiiko kye bw'ati Gaganti, this is a method which we the freedom fighters support because it reinforces the civilian judicial system to defend the lives of our people against criminals armed with guns. President, if you are not a soldier, why do you arm yourself with guns? And moreover, for criminal purposes, President yayogera. So bwaba kugamba nti court martial yambako okureinforcinga judicial system okuuma bannansi against ba criminals abayine mundu abamukyamu. Mukulu nsaba kutegeeza ina tukuumira mu mateeka. Bw'aba alina okwemulugunya kwonna ku judicial system eriwo. Institutions implementing amateeka wegali. Ye bw'aba alaba nga the line the judicial system tagyesiga. Aleete twamendinga amateeka. Sebo eteeka there is no law that is cast in stone. Njero bali bumbira awo bwe lino okubeera bulijjo nga bwayagala okujja ekkomo ku bisanja nga asobola okufijitinga n'akwata ku ssemateeka. Nga bwe yali ayagala okujja ekkomo ku myaka nga yajja n'akwata ku ssemateeka. Atubuulire we wamulemesezza gwe Adamu kye weerabidde. Omukulembeze w'eggwanga sooka owulirize twamuwa obuyinza. For example, Honorable, Karamoja President yatugambye nti n'abalamuzi abamu mu civil courts babadde batyayo. It not been
okubeera nti bacriminals abalina emundu babadde batrayingibwa mu court martial e Karamoja singa obumenyi bw'amateeka bungi nnyo okusinziira ku kiwandiiko kyekyo kakati ab'ebijambiya ebyali e Masaka y'abalamuzi tebakolerayo mu bijambiya mu byebijambiya baali tebakola. Njagala okutegeeza ffenna tukkanya nti twagala emirembe mu ggwanga naye ekiteekesaawo amateeka byonna bye tukola nga fountain of honor bitambulize mu mateeka. Oyagala kutereeza Karamoja waliwo ekikulemesa okutereeza Karamoja come back saba nti mbadde nsaba twamendinge wano atunejjene wa mulina advisor atunejjeno are you aware nti okukyusa kwonna okw'amateeka it's the responsibility of government okudrawinga legislative agenda yaayo nti ffe mutuwadde emyaka 5 mandate y'emyaka 5 naye mukulaba kutambuza kw'eggwanga twetaaga okulongoosa wano tusobole okukulembera bannayuganda n'okubaweereza obulungi so tosobola kuddira kusuusuuta court martial nze bulijjo nze munyagwa court martial ngitwala nga disciplinary committee nga bwolaba buno bupipidi bwe tulina zi tribunal nti omuntu bamumye contract ye mulugunya nti tebamuyisiza bulungi genda mu PPDA tribunal nze bwendaba court martial kakati tebalowooza bwana Nsibambi temulowooza nti mugenda kozesa oluzungu n'amateeka there is no English in this tekyetaaga kusoma nnyo okukkiriza njagala obbategeeza bwe tutandika okutambuliza eggwanga ku bunkenke okulowooza nti abantu abatono ennyo nze sikkaanya na judicial system eriwo so nze nabangawo enkola eyange nateekawo obuduukulu obwange obwekimpatiira butya bwe nnamula eggwanga kiri bweru w'amateeka omukulembeze w'eggwanga tumusaba bwaba if you fallen short of anything ekikuyamba okutambuza eggwanga come back to us byakola ssebo byaffe si bibye byonna byakola bikola for and on behalf of the people of the Republic of Uganda so tabeera bakuyita tabeera innovative nnyo toyiiya kusukkawo tukusuubira teweetaaga tuyiyiza nnyo bw'oba oyagala okuyiiya yiiya obuulire bekikwata ogende watone jeno omugaye nti ssebo nemereddwa okutereeza Karamoja kubanga neetaaga naye toyinza kukozesa kangaroo court kutandika kutulugunya bannayuganda eyo kangaroo court etulugunyiza bannayuganda abantu abawera 2,000 okuva kooti eyo bwe yajja oba bonaabonera mu kikooti ekyo so tusaba omumutegeeza nti nga bw'ayagala okuweebwa ekitiibwa mu executive ye ne banne baweereza nabo twagala aleka amasiga gano gakole independent tekigagana kuwuliziganya amasiga gawuliziganya for the good of okutambuza kw'eggwanga tebakulimba era ffe bantu balinga nti oba sipiika awuliriza mukulu Museveni it is okay bw'oba tuula okuteesa naye sikulagira okuteesa n'okulagira ebiri bikola ki ebiri byawukana so nga maliriza nzotera okumpayo ku affirmative action kubanga nze ndiwonzeka nga maliriza okutambuza eggwanga is a duty of every Ugandan era ffenna tumanyi bulungi mu ssemateeka we have constitutional duties to protect ssemateeka nga ffe bannayuganda constitutional kitukwatako munyagwa okusula nga teweebase okulowoleza butya Uganda bwebaawo it is not a privilege and a preserve of a few bino bye bakugamba nti namugoli mbaka parliament just because bano bakuwadde mukisa kubeera nti okulembedde but it's our duty naawe Adamu ng'otudde mu katebe kaako it's your duty okulaba nga tutambuza eggwanga lyaffe okugenda mu maaso so obakuwa obuyinza sebo tokukinala bukinazi koodi za Uganda zinakyekubiira no kati anti nkugambye nti ekooti za Uganda okuba nekyekubira ng'okitadde wabbali yazipenetratinga nnyo era kyova olaba yanyize nkugambye I can say it kati ekyamunyiza kuno baamukoye nabo baakoye nkugambye nabo baakoye kuno bagambye ekimala ate nze nalowooza tulwakuwa winjolo agenda ku ritayaringa yagambye ye lwaki nditayaringa n'ebibonerezo lekooti ekijja kijje kangende neewummulire ebyo bibaawo bagaye nti wa ekijja kijje kangende mpummule emirembe okusinga okubonyaabonya bannayuganda tugenda mukumulamu honorable rather bwana Herbert Anderson nga tugenda okuwummulamu what do you make of this decision? You see, bwe tuba twagala kusolvinga bizibu tuleme kubanga mumbwa emumbwa ogimanyi waliwo bano abagenda n'akwata emmumba n'agamba ewonya omutwe ewonya olubuto ewonya ekigalanga ekonya omusujja ewonya malaria ewonya buli kika kya emumbwa emu bweti kijja kutuzibuwalira kati bwe tuba twagala okufuna solution saawa zino abadisikasinga issue eno bannabyabufuzi twetaaga okufuna perspective y'abannamagye twetaaga okufuna perspective y'abannamateeka tusobole okusolvinga ekizibu pulezidenti kati kyenkugamba so bali abasazeewo basazeewo nga pulezidenti bwe yagambye judges interpret the law so who makes the law? They interpret. The lawmakers twetaaga okutunuulira nabo baba bakola amateeka in what spirit do they make the law? Those who the law apply to
naye bwe tutandika wano olaba amateeka gaffe eriteeka erikooti ebaddewo nga tetrayinga bannabyabufuzi era nga tebaagala nakumanya kiki ekifaayo singa teyakutte ku Besigye singa teyakwata ku Kabaziguruka naye n'afiwalingamu nga wano Besigye waali, you would see that so much has happened in there and no one wants to know. But you see, this is a law etteeka eryakolebwa bannabyabufuzi. At president nze simunenya obutakkiriziganya na decision kubanga naye mu kusaba kooti eno eteekebwewo yayina justifiable case. Tulina abantu abakola ebintu bino naye bwe bagenda eri mu kooti zammwe musangayo backlog emisango ne gitakola ki. To me ekyali ekikulu then was to answer bandi badde bareplyinga nga basinziira ku mateeka tugenda teekawo provision eno naye provision eno ebeerewo etya. Toyinza gamba nti okoze ne bweba tribunal omuntu atuuza tribunal ateekwa okuba ali competent. You get my point? Confirmation, Bana Abbott. Because there are other people again who think neyo justification erabika nayo kyali kigumaza given nti waliwo n'emisango gye tulabye mu kooti z'amagye nazo zitutte emyaka nga tegisalibwangawo kuba nti musango ngujja eri ng'ekiri mu makooti za bulijjo era lwa backlog n'ebirala emisango girwawo but also ne bwogenda mu military courts ne waliwo emisango enyuze emyaka 4, 5. Okay, akati nze kasigenda kudda mu semantics. No, but you see, that's the reality. Let me just give you my overview. I'm not going to go below the surface. Let me go below the overview. Let me tell you this, and nja kuba surprised bwe kinaabaawo. Nja kuba surprised. I think amendments zijja kukolebwa, but sisuubira nti nno emisango gyonna egitwalibwa mu court martial. Ekisooka court martial ekolera ku intelligence ne investigations. Twali ffenna ne nkugamba teri yali awangudde musango mu court martial. Taliiyo. Abali bagivuddemu bonna bali acquitted. Tubadde tukunoonyerezaako naye tusanze ng'emisango tukusonyiye genda. Tukuggyeko emisango. No one has ever won a case. Kazi gyotandikirawo kyaliko NBS Eagle nze Adam Kungu tunywa ku mazzi